kitalo nnyo, kitalo ddala. Tusa n'okusaasira okuva ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert, omutaka abadde kojjaawe. Twali naye juuzi ewaka okusaasira ku maama, era nina essuubi tujja kubeera naye olunaku lw'enkya Empigi. Nasoma n'abamu ku baana b'omutaka Sewagudde Emmanuel, Diana, baali bato ku nze nga bali mu klaasi eza wansi. Nali headboy mu ssomero eryo, nakwasaganya ensonga eza disipulini byonjo n'ebirala nga bwe mubimanyi. Emmanuel oyo ne Diana kyali kizibu nnyo okubasanga on the wrong side of the law. Disipulini ya kika kya waggulu nga bayonjo nga emoyo alina ekikalu kyakubalisi ngalinga kubisa omulaawo, naye erekerera liva ku lubaya babijja ku taata. Tubasaba omukulu ogwo byemuze ku taata byabasizeemu ate mubyongere mu maaso, muleme muswaza kubanga akoze kyonna ekisoboka nga muzze mumulabirako. Era nsaba ffenna Mutaka Lwomwa bamwogeddeko bingi naku lwaleero n'ennaku eziise, obwesimba omuloogi akyogeddeko, empisa, abantu abayisa bulungi. Gakasa ffenna yonna gye tugwa, oba oli muna bizinensi n'oyiga obutalyaza amanya abantu. Ensangi zino munnaye twayonooneka, abantu bakola bye baagala, ate bw'ojja eno gyendi mu byobufuzi ne gujja bagira. Katusuubire omukulu ono tujja muyigako obwesimbu. Oluusi nze ntya n'okumpita w'ebyobufuzi sibalimba kubanga oluusi tutwazaamuko ge mazima ne tukisussa. Abantu nga tubawa kitiibwa, sente y'omuw'omusolo ne tutagibwa kitiibwa. Omukulu ono tumuyigireko obwesimbu. Bw'oba olina ofiisi kikozesa okuweereza abantu, obwesimbu. Oveewo nti akaseerako bwe katuuka ng'ogalamidde wano ng'omutaka bw'agalamidde, nga tukwogerako birungi byereere ebyaddala ebyalaali ng'abavubuka bwe bagamba, kubanga oluusi tumanyi okusuddiya abantu. Banaye tubeere banjawulo, abantu batuteekamu obwesige ne tubayiwa. Katonda atutaasa. Mukulu ono tumuyizeko bingi birala, mbiyize ne kaakano maama abadde atunyumiza sitole ye n'atuulira ku nsonga y'okuyoya. Mutaka yamukkirizanga n'ayoya. Banaye tukiriza abakyala bayoyeeko. Ate ffe bannabyabufuzi tumanyi n'obbabuzaabuza, mukyala bw'ayoye nnyo omugamba tuyoya nnyo, tomanyi tuli mu struggle. Era bwe naddayo eka olwaleero mukyala nanyaniriza, maze omukubahaga ne peege, yamugamba kakati mukyala yoya. Nete mukuba agamba neesetinga, ayinza okwesetinga n'asaba ebizibu. So njagala mugweko by surprise, asaba ebyangu nga chokoleti, njoya kino yayigirako ffe. Naye omukulu ono bingi bye tumuyigirako. All round family man, abaana nga ababeererawo nga bawa time, mukyala nga muwa time, nze njize bingi. Kansubire naffe tuyize bingi. Ne Professor Ssenyonyi n'omukyala wabaddewo okusaba olunaku lw'eggulo wano. Olwaleero twabadde kubeera Namirembe Cathedral bwe nategedde, naye simanyi kyatuuseewo, naye twebaza Katonda nti nate tuli wano. Kyaki eno mwe natandikiranga ndi kaana kato, babeeranga eyo ekyengera ne maama ne taata. Maama yatuleetanga wano buli Sande. Era nanyumirwanga nnyo Calvary Cross Choir, nsanyusa okugirabanga ekyayi n'amaloboozi gali gennyini agaluli. Era waliwo ennyimba ezannyumiranga, waliwo oluyimba
lwankwatanga omubabiro Adawudiko kali katonde katabana kutiisibwa kabambi kamukubana talantu kamukama alina amaanyi. Akayimba ako buli wenkajjukira nenziramu amaanyi nenfuna abavubuka kye tuyita lo. Emmundu zaafuuka ez'ejjenjeero mu bantu. Abantu bangi balina amamundu mu ngeri tategeerekeka. Ate mwatugamba emmundu mwazifunako ebinkumu. Kakati lwaki tetukwata bantu bano abalawuna n'amamundu? Ennaku zino beera ntambula ne bakyali bange, ennaku zino balina bakyali be bampa bentambula nabaawo bambeeramu awo magezi. Ne munene wembeera nabo boda oluyitawo tunula ne magamaga ne ngamba neze nesiga Katonda. Era sina kutiisibwa. Twesige Katonda ne gavumenti tubasaba mukole ekituufu. Tuze twogera ku ripooti z'abantu abazze battibwa bayitirivu. Ne mugamba munoonyereza emyaka n'ebisibu ne biyitawo ne batta abalala munoonyereza biki bannange? Ye baliwa benjogerako. Oboolyawo batulengera ku mitimbagano gino. Bannayuganda kye bagamba wabeewo ekitegeerekeka kiki ekigenda mu maaso. Waliwo akakundi k'abayeekera abakola bino tutegeere. Ekyomukisa omulungi ku luno abakoze ekikolwa kino bakwatiddwa, era nange njagala kwegatta kwabo abeebaza abaana ba boodabooda abagambye nti nedda katubagobe tubakwate. Twalinga kumira nsanafu naye ne mugaa nti newankubadde balina amamundu katubagobe tubakwate. Kakati poliisi oba bikyabalemye mwebuze ku bannayuganda bajja bayambako okunoonyereza ensonga babalaze nti bazisobola. Naye tukole ekisoboka okulaba nti ensonga eno ekolebwako, kubanga munnange tewali ali seefu, tewali. Noba nti olina abakuumi, juzi nali njogera neŋŋamba nti Kaweesi Omugenzi bamukuba amasasi n'abakuumi be bonna ne babakuba amanda. Ate oyinza agamba nti ndi seefu nina abakuumi, nedda munnange. General Katumba Wamala oyo no General Mulamba bamukuba amasasi bambi muwala we ye n'alufiiramu. Ono General Mulamba. Kakati kikulaga nti tewali ali seefu. So bwe twogera ebintu bino munnange si bya bufuzi, nsonga ziri serious. Naawe oyinza okuba nga oli mu gavumenti n'ogamba nti tuyinza okukyanga yeggwe. So tukole ekituufu ekisaanidde okukolebwa okulaba ng'ensonga eno tugirinya ku nfeete. Njagala kwanjula bamwanjudde dda mbaka Ssekitoleko.